Waliwo ebintu byolaba n'okakasa bukakasa nti Munnayuganda agenda kufanga munaku nga mwavu era nga mwejjere. Waliwo abantu bangi abali mu struggle betwerabira ne tubuusa amaaso okubebaza olw'ebikomo ebingi bye bayitamu okubeera nga bano balemera mu struggle. Kakati nno nkusaba onneegatteko butereevu nnyo ggwe angoberera tulabe akatambi kano tukamaleyo kalinga ak'okusaaga naye nkwegayiridde kamaleeyo ojja kakasa nti abantu bangi abayita mu bikemo naye vidiyo eno nkusaba gitunulire atokatannaba kwekyawa njagala nkujjukize nti waliwo abantu abadde bajja bafa nga bafa 5 bafa 10 bafa 2 3 n'okudda waggulu ye musajja mukulu ayiseewo ebibye. Museveni ebbanga lyonna azze ngatta abantu b'omu Northern Uganda nga yeefuula kkoni ne yeefuula kkoni n'ateeka abantu b'omu Northern Uganda ku bunkenke ne babeera mu kutya ne babeera mu bwavu ne babeera mu mbeera enzibu naye nga ye yennyini yeefuula kkoni. Okuviira ddala bwe yayingira eggwanga yatandikira ku bantu b'eruweero era yatta bayitirivu. Abamu paka essaawa zino ne baba balima bagwa ku buwanga bw'abantu. Yatta abantu b'eruweero ebikumi n'ebikumi. Tuba tuli awo mu 2010 bomu neetulika netta abantu abali mu kisaawe abali bazze okulaba screening ya World Cup finals. Mbwera Bebekulu Kuolo yawona naye abantu abasoba mu 8 balusuulamu akaba. Ye Museveni n'afuna obuyambi ebweru n'okulaga ensi z'ebweru nti Uganda bagudde mu katyabaga ne batugamba nti Al-Shabaab Kagame Katonda wa oli mu kufumba ku buugi ne munno tibwabulwa omutima tegukyamulimu. Mulabe bwakanudde amaaso ye kino ekipositinga ku Twitter buli kadde nga sikyakiraba. Kati muwulira akaliro emitima gibatujjira ku mukutu temukyava mu ttooyi buli kadde kubanga ekiri ekkongo mwe mwabitandika bannansi b'ekkongo ne mubabuzaako emirembe ne mubacujjanya emyaka gyonna ne mubafuula emmomboze mu nsi yaabwe mubasse mubatulugunyiza mubalemaza mubakoze buli kikolobero mazima. Kati laba tibwabulwa bwakanula amaaso yatidde kuba akimanyi n'ewaka kijja. Musajja mmwe muli bubi muli butemu ate temukkuta mazima. Tibwabulwa naawe Kagame twagala tubalabeko nga mugenda nga mukuttemu obwammwe. Katonda wange mujja genda abo babiri musaaga. Kyova olaba Museveni yatidde nnyo akalulu ke tugendamu aka protest vote mazima. Mulabe bwakanula amaaso. Museveni okwatanga ssente zaffe ez'omu omusolo n'aziwa ababaka okumuyisiza amateeka agamufevali nga ye ng'omuntu ebitandise kati. 25 mu kuggyawo term limit mu constitution buli mubaka yaweebwa obukadde 5. 2011 buli mubaka yaweebwa obukadde 20 ku mobilization. Togikwatako ya 2017 buli mubaka yali mu parliament yaweebwa obukadde 29. Kati katudde mulina ebbanga nga mukama waffe azze mu by'obukulembeze nga yeesimbyewo nga president. Mugwa mukaga gwa 2022 buli mbaka yaweebwa obukadde 40 okuyisa supplementary budget ya State House ya billions 7.7 kyokka nga jjukira baziyisa nenga ne financial ya budget ya 2022-2023 tennasomwa. Kati bali basaba supplementary budget kuki ekitannaba na kusomwa. Kati ng'okwata obukadde 40 ng'obukubisaamu ababaka 557 Uganda yafiirwa. Igwe nange n'oyo nagamba ebyobufuzi tebinkwata okwo twafiirwa billions 22 mu obukadde 208. Katugende mu maaso. Mu December wa 2023 mu kuyisa supplementary budget y'eggwanga ya butabalika 5 mu obuwumbi 200 buli mubaka yaweebwa era obukadde 10 ku babaka 557. Uganda ng'eggwanga gwe nange n'oli ze tuwa omusolo oba ze beewulira mu mannya gaffe. Nyongera okutegeeza twafiirwa obuwumbi 55 mu obukadde 7 ng'ate bagenda kuyisa trillions 5 mu obuwumbi 200 moreover nga tugenda kwewola neewole beezaabwe zaabaweebwa mu cash. Kale nno abantu bangi abazze nga basomesa Bannayuganda embeera enkyafu
mutambulira naye oba oli awo nga tebasiimibwa. Kati omwami ono yeetaaga okusiimibwa oba oyagala oba toyagala, wadde ng'oluusi byakola olabanga ebyokusaaga, naye amazima gennyini ono y'omu ku bantu abali mu struggle tulina okukkirizaamu ffenna nti omusajja kyakoze akikoze era tabanjibwa. Kati wulira olunaku lubadde lwaleero wali ku NUP President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kossa ababaka ba NUP bonna naddala abo abava mu Buganda bamaze okubeera nga bakuŋŋaana era nga bayitibwa bw'atyo President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abaddewo ng'omunene ow'ekibiina kya NUP ate ng'omukulembeze waffe ampuliriza twagala okusikiza General Museveni ono akaddiye namukaderulira mu nnyana luwedde ku mpagala. Kakati nno bingi ebituukiddwako wabula nga mbingi ebituukiddwako bye bisinga bye tuzze nga twogerako enkya n'eggulo. Kakati nno ebimu ku bikooneddwako bye njagala okusimbako essira bye njagala naawe otegeere kambikubulire nga mmaze okukwanjulira. Omulongoosa omuluutansozi ono avumula endwadde eza buli kkala, amala ebizibu bya buli kkala, afuumuula obwavu, ajjawo ebisiraani, amala buli kibamba. Kakati ono omukoonako bukonyi ku nnamba egyolaba ku screen, olwo ebisigale no bimulekera n'akufuula talatibu ng'emmere y'omukyere etasiiga masanda. Kakati no nyongera okukwaniriza ku mukutu gwaffe gwe gwa EKTV Media Uganda. Nze Eke Master tudde mabega w'omuzindalo okulaba nga ntolontoka butereevu nnyo ate tugguse ensonga eno olunaku olwaleero. Kakati nno nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri, kubanga bw'ogiwa ekigalo olwebegenda kutalaaga ensi yonna. Abasajja twongere okubeera nga tubalabisa n'okutambuza enjiri ey'okukyusa eggwanga lyaffe tulise emikono emitukuvu egyo egitali mu musaayi. Kati wulira mukwano gwange ampuliza olunaku lubadde lwaleero nga boolaba ababaka abo aba NUP ababadde ku kitebe kyaffe wabula nga bava mu Buganda bonna bayitiddwa bukubirire basobole okubeera nga babeerawo bawulire ensonga zino. Era ababaka bonna ab'omu Buganda naddala abo abakkiririza maanyi g'abantu. Era tulaba n'omusajja ono ameddwa nga Segona akali amaggwa. Jjukira nti ono naye yafuuka aga naaga ekiro bw'awala n'ayambala ku gomesi okusinziira ku bigambo by'abantu mbu n'agenda n'akimayo ensimbi ate emisana mbu n'afuuka waffe. Lulina kkiririza Mathias Mpuuga era n'agamba noga nti yaa ensimbi ze yali tezinkwatako nze mukkiririzaamu ate entagala bbiri omusanga ku NUP. Wabula ono tetuyinza kubeera nga tumwerabira, abaddewo nnyo mu misango egimu n'ogwa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ogw'omu Arua omusajja ono yagwomamu omutwe. Kati ebyongo bitadde ku bbali ampuliriza enda kusooka nkubeere nga nkuulya ebigambo bino nti abaka bano bonna nga boolaba bwe bakuŋŋaanye omubaka yenna gw'otalabyewo ampuliriza akake kawedde mudda era ng'ono kadi ya National Platform yamaze dde okubeera nga yerangirira nti ono yagivuddeko. Bw'abanga tabaddeewo olunaku olwaleero ate nga tawadde ensonga ngulumivu oba nsonga ezitowa oba emala ematiza abakungu ababede aba NUP. Kaakati ono kadi ya NUP Mane ne emye tulengedde abaka ab'enjawulo okuva mu Buganda ku ssaawa bennyininyini abaakatwegattako okuva mu kibiina ekya DP nabo ne balayira nti okufiira mu kyoka kya Gonjanga n'obukubakuba butonyerera basaze okutambula na NUP n'omuntu wa walensi, omuntu wa bulijjo, omuntu omunaku omukuseere. Kaakati bano bagamba tebagenda kuddamu kussa mukono yadde okubeera nga beebaka otulo okubulizaawo otulo wansi mbu ne banaabeera nga balemereddwa otulo ne tubeezingako nnyo ne banga tebalina kyakukola bajja kwebasaako limu waakiri erimu lisigale nga litunula. Kaakati nno njagala nkuwa speech eya Deputy President wa NUP mu Buganda, si President ne speech eno njagadde nawe giwulire. Tekako amaanyi gaffe gonna Mukama Katonda geyatuwa. Wanga ezo constituency 50 tuzaagala wano ku kido. Tuzaagala ku kiki kategori ey'okubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Ezo mu bagambe bonna tujja era sebo President njagala kusaba zino constituency wammanga tugendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasarewo ng'obudde bukyali. Zezino wammanga Masaka municipality mutegedde bulungi kimanya kyabaki kimanya kyaki kaki musimanyi mwemuzogere nga nze ensirise talamuge emukono erwa waliwo ey'omulenzi gwe bayita Time eyo is a vacant constituency tugenda girumba nalo na Mutima naki n'otujogajoga nti gwe owa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu osobola tujoga kwenkalawa ne tukuwagira n'otakoma kuwagira Museveni naye n'ogamba nti muhoozi kayineki mukanyego amanye ebizibu by'eggwanga eno
endala mumpulirize bulungi endala bagiyitaani ani entebe Kawempe South wano wetuli owali ekitebe kyaffe eyo constituency mu national interpretum sebo president eri empty tugenda kiteekako omuntu nalo na mutima naki era president zino zenjogera zonjagala tuzisalawo mangu tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko era mugamba ki eyani nyende mukungwe eri mwanya oyo eyo naye eri empute zenjogerako abalimu bw'oba olira ng'okyali na national printer platform president nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka abenenye abatenenye oba tugwa oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki kubanga ebyobufuzi bye tulimu. Can you afford 5 more years of Museveni? Musobola okugumiikiriza kubanga baffe be basse be bakubye meya wekirawu yakulaze omukono zaake wano n'amboozi omulongo baguma ono pulezidenti waffe nyezo oba bamukubye ekiyiso 5 more years. Kakati nno kimaze okubeera nga kisalwawo olunaku olwaleero era mulidde constituency ezimu omusajja azoogedde lwatumisa natteke ng'omusaza agula Siyani nti yakulirako bantu bange. Ono agamba ekimu kimanya ewali Dr. Bedi Bwanika Kalevu Kanvi oyo Maneya ne Emmye bamaze okubeera nga balangirira eyo wali vakanti weetaagayo omuntu omusajja enjasabiggo anaasigukulula omusajja ono. Bagamba ne mu Nnyendo Mukungwe ewase Masias Mpuuga eyabba ebitaano kati nga yongeddwako biliyoni namba ze biliyoni namba n'obukadde nga 5 munezigwamu. Kaakati ono bagamba neewuwe bamaze okulangirira tewaliyo mbaka akiikirirayo wa NUP. Kaakati eri Enjeru municipality ewajjimerwanga ono yalya ssente n'ebigere n'awanika. Kaakati yalya n'okunywa n'anywa nayo bagambye eyo nayo tewali muntu baagala omuntu wa NUP ng'azitowa kakongoliro agenda avuganya omuntu ono. Kaakati nno ebitundu ebirala ewa Nakakande wali e Masaka omwani MP ono naye talutumiddwa mwana ampuliriza ekifo kye kirangiriddwa. Abasajja ng'abakazi b'e Bashiri bano bonna baamala dde okukimanya nti bagenda kudda mu parliament ne bali ensimbi n'okunywa ne banywa naye nga buli lunaku olukya beekwasa mbu balwadde mbu era ekyabalwaza baalya obutwa. Kaakati nno n'ebitundu ebirala nga Makindi West ewa Sewanya n'Honorable Sewanya n'ono naye bagenda kuteekayo omuntu mulala kubanga ono naye ali awali aganaaga ng'empale z'abakama be aba7 n'abantu abalala bangi nnyo. Wali Entebe municipality ew'omusajja ono yimbwa tekamwa. Kaakati ono naye ebigambo birungi si birungi bangi bagenda kubeera nga tubateekako abantu ate president deputy president yennyini Alhaji Mwanga Kivumbi akikirya Butambala agambye tugenda kukozesa amaanyi mangi nnyo nga tubataddeko abantu amaanyi ge tugenda okukozesa tegabangawo okulaba nga bano bonna tubasiguukulula tubajjewo sobola okubeera nga tufuna abantu abatuufu abanaawereza abantu biro byonna nga bigenda mu maaso. Enju gy'olaba mbu ya Charles Peter Mayiga ebadde ku mutimbagano ebijoogerwako bingi n'esooka olye bino. Bafutusojja ba NUP batadde ennyumba eyo ne bagamba nti ya Katikkiro Charles Peter Mayiga mu gavumenti ya wakati ya NRM gye muzimbidde. N'ebyo byonna babadde babyogera nze ate nabadde ndowooza birala nga tujjeko ebyo babadde boogera nina kyesitegeera kubanga ffenna tuli mu ggwanga lyerimu. Mu butuufu eggwanga lyolimu bw'obaba nga abantu abasinga bakaaba obwavu n'otunuulira ennyumba efaanana bw'etyo n'otunuulira ng'omusajja agamba kubanga kasawo ka sementi kamu kagenda mu mitwalo 4 omusajja n'akugamba nti ennyumba etutte obusawo bwa sementi emitwalo 6 wallahi abantu abamu mutumalamu amaanyi agakola mbibabuulira. Eriyo ekintu ekigenda mu maaso mu Uganda ffe kye tutamanyi abantu ssente bazijjawa era ennyumba eyeetaagisa bwe tennyumba eringa hoteero. Nze biri bye bagambye mbi ya Katikkiro Charles Peter Mayiga simanyi nannyini ebyo tebinkwatako nze nga nze yazimbako kaluumu kamu actually nazimba buluumu busingo luumu bumeka ne bundeegera emyaka ntuula wansi ne ntunula aso gye nayitamu okuzimba busingo luumu bwe ndaba omuntu azimbye ennyumba efaanana bweti mba neewuunya. Tuli mu nsi ya Uganda naye twesabire gye tukaabira obwavu
abasajja balina ebisawo bya ssente mu nyumba. Abasajja balina ebisawo be bano be bayogerako balina ebisawo bya ssente mu nyumba nga bikwatako n'empumbu. Mbo bapangisa abaana n'agenda mu nyumba n'ayoza ssente ze ne bazizzaayo be bano. Kubanga ennyumba mpya, omusajja bw'ositulira ennyumba mu myezi mitono n'ositula ennyumba egenzeko obusawo bwa seminti emitwalo 6. Tuli mu ggwanga Uganda naye twesabire. Abamu tuli mu kizikiza mu Uganda. Omanye kizikiza mu Uganda muno mulimu ssente naye abatono be bazirina. Era ebyo byonna nga bigenda mu maaso, abakuuma ddembe bongedde okubeera nga nabo balabulwa mu ndabulwa ampuliriza ey'enjawulo. Kaakati nno biro byonna nga bigenda mu maaso, olunaku olwali twakoze akatambi ne nkubulya ku ttaka ly'omusajja ono awambagatana ne Ssaabasajja Kabaka ono amulima empindi ku mugongo oba amulima empindi ku mabega, amanyiddwa nga Minisita Sam Mayanja owa Mwami Museveni. Wabula abantu bagambye nti akatambi ako sooka okakomyewo. Omusajja ono Sam Mayanja twagala tukenkuke, wana wa waayina ettaka, wana wa waasiisidde, wana wa waagumbye. Kaakati nange ngambye sijja kubeera nga njemera bakama bange, kubanga abatugoberezi be bakama bange, abampuliriza be bakama bange. Bwe nva mu vidiyo eno gye tulaba olunaku olwaliro eno gy'oliko akatambi kano, nkuzzayo ew'omusajja ne bwino owa Sam Mayanja n'ettaka lyonna ly'alina mu Uganda wano, ogenda kutya abasajja ampuliriza. Eno message yange njagala gisindika egende direct muba security, police ne UPDF n'abasirikale abalala bonna. Bannange okubeera n'emmundu, okutambula n'emmundu tekitegeeza nti oba olina amaanyi. Nkaddemu okutambula n'emmundu, okubeera n'emmundu tekitegeeza nti oba olina amaanyi mu mubiri gwo. Mulekerawo kukyokooza abantu nga temuyina maanyi. Nina vidiyo gye mbaleetedde olwaliiro. Omusirikale ono asanze omwana ono atudde ali bibye, n'atuuka n'atandika omukyokooza. Ye kennyini nga buli omu agamba kati omusirikale omwana amukoze eki? N'okyokooza omwana olwakuba nti olina emmundu. Omwana amugambye nti munnange ndeka onsanze ntudde. Lwaki oli mu kunkyokooza? Mbw'otudde awo okolawo ki? Idle and disorderly. Omwana ali ku dduuka ewaabwe atudde wabweru. Lwaki oba omukwata omukwata lwa idle and disorderly? Omwana agambye omusirikale munnange ndeka nze bwe nkutunuulira omubiri gwo toyina maanyi. Saagala nkukosi. Walinga agambye omusirikale nti kati ono ali mu kunzannyirako. Olw'okuba alina emmundu. Waisemmeka omusirikale akubye omwana oluyi. Omwana amubuuza onkubira ki? Abantu bonna ne bava namubuuza omwana omukubira kyakoze eki? Omusirikale ali mu kwecwana olw'okuba alina emmundu. Omwana amukubye, actually si kumukuba, amusabise panchi emu. Omusirikale n'atuula n'atandika okuba nga abulira kamunguluze. Emmundu yamuvuddeko yagudde eri. Waliwo just yambi n'akwata naye ng'omusirikale anoonya emmundu tagiraba n'ate ng'eri awo kumpi. Banne tekitegeeza nti okutambula n'emmundu oba olina amaanyi mu mubiri gwo. Omuntu asobola okukozesa chansi yonna n'akukuba nga tokweseza na mmundu eyo. Muve ku bantu bannange, temukyokoza bantu fa. Temukyokoza bantu fa. Omwana ajja kusabika obule nekyokukola. Vidiyo yino ndamugirabeko naye omwana akubye omusirikale kyesikiwa ng'aliddamu okumanyira abantu abatudde. Omwana atalina buzibu. Lwaki omukyokoza olw'okuba olina emmundu? Ekyo kyuma ekyo kiri operated by someone. Era wekiba nga kiri kyokaawo tekisobola kukola. Sincerely speaking, abamu kumu abasirikale tubamanyi, omuntu akutunuulira n'amanya nti ono talina maanyi mu ngalo, talina maanyi mu mubiri gwe. N'olw'okuba tositudde mundu gwe n'owefuula owakabi, n'oyingira mu bantu abantu abangi n'obagungumula bonna olw'okuba ositudde mundu. Let me tell you, you are trained to keep law and order.
si kukyokooza abantu, si kukyokooza abantu. Omwana akusabika n'olaba nga tolina nakyomukoze ng'ate gwe kennyini ne mu mutima gwo n'otandika kutya n'otiitiira wekka mu mutima gwo olwa paaki ekwambadde. So mulekeraawo okukyokooza abaana. Omwana gw'osanze ali bibye muleke abeere bibye, otherwise mujazigwamu vidiyo yiyo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Ettaka lya Mwami Sam Mayanja lintuuseeko. Waliwo eriri ewa Bigalo, waliwo eriri Bamunaanika kyalo ekiri ku nsalo ya Mityana ne Kasanda district. Awo nawo ayinawo square mile y'ettaka namba. Takomaawo ayina Ebukumula ayinayo eka z'ettaka lyasikira ku kitaawe eka nga 2 ne lye yagula eka nga 2. Attaka eryo lyonna ery'emirundi 3 gyendabyeko nga sinnajja mu Ndeba w'ayina ettaka awalinga kampuni abasinga mu gimanyi bayita Joy Biscuits. Eyo nayo kampuni yeye lyaliko abantu. Mwami Sam Mayanja abantu bonna abaali ku ttaka lye n'abasengulako. Olwaleero yakugamba nti abantu abali ku ttaka basaana baweebwe freeholds. Bw'onoosoma ekiwandiiko kya Sam Mayanja kino nja kikuterako awo okirabe bw'oba tosobola kukijja ku Nairo Post. Buli alifaalinga ku freehold. Era ayagala nnyo nti buli muntu yenna afune ettaka afune freehold. Oyinza okuba tomanyi lwaki Mwami Sam Mayanja ayogera nnyo ku freehold ng'era ayagala bajjewo Mailoland. Ettaka lingi mu Buganda erya Mailoland baali kubako freehold. Era abasajja bano baali bagezi nnyo mu ofiisi z'eby'ettaka. Omuntu ajja n'asaba ettaka n'akubawo freehold ku mayiro yo era n'atambula n'ekyapa kya freehold. Olunaku lwajjo waliwo ababadde bakaana e Masaka mu by'ettaka ng'era oli agamba nti ye nannyini ttaka gwe baadde bagenza okukuba emiggo era nga ye agamba nti District Land Board yalanga ettaka ye n'alyetwalira naye nga kwaliko abantu. Baakola batya? Bwe baali bazaawo Obwakabaka mu 93 baatuddizaako ebyo properties ezaali private ez'Obwakabaka ne baddira ettaka lyaffe mayiro 9 ne bagaana okulizza mu mikono gya Kabaka ne balisa ku District Land Boards. Ne balyoka badya District Land Boards ezo ne bateekako abantu baabwe ne bakozesa abantu baabwe okubawa ebyapa ebya freeholds ku ttaka eryo erya public land. Kubanga Obote yalifuula public land mu 67. Oluvannyuma lw'okuba lulifuula public land mu 67 eyo wammwe gy'oli gwe gy'obadde obeera ku kyalo Kizito Brian Kironde Walusimbi Stephen eyo gye mubeera ku kyalo waliwo ettaka ly'owulira nti eryo lya gavumenti. Eryo ttaka lya gavumenti mu Uganda yonna. Ettaka lya gavumenti liri mu Buganda wokka. Awala wonna tewaliyo ttaka lya gavumenti. Kati omwami kyajjaddira ayagala nti ettaka lyo kwe bamaze okukuba gundi kwe bamaze okukuba freehold bwe bajjawo Mailoland freehold yagikuba ku ttaka lyo abaagifunye ng'era afuuse nannyini ttaka. Era mu Buganda freeholds nyingi ezikubiddwa ku ttaka ly'abantu.
kano kakodyo katego kabate kakutujjako ttaka. Nabagamba nti ku lw'omukaaga olumu Charles Romushana yali ku radio Simba ku programu ya Simba ga leba namawulire. Kwa Charles Romushana yaliko omu ku bakulira ebitongole eby'obwambega mu gavumenti ya NRM. N'akugamba nti yalaba omusajja Omunnarwanda nga bamuleese Mubende ekiboga nga bamugamba nti okuva wano okudda eri square miles 5 zizo nente, naye ng'omusajja ayina ennimi 2 zokka z'amanyi, Lunnarwanda na Lufalansa. Nenzija ne mbagamba nti ku mayiro ezakenda Deputy Inspector General wa Police eyakavaako Sabiti Muzeyi ayina square miles 5 eddwaniro mu kiboga. Naye eryo lyettaka bajjajjaffe mu ndagaano ey'olwenda lye baatereka ne balirekawo nga lyaffe, liryo gwe nange. Bwe bamaze okwegabira ettaka eryo kati batandise okunoonya ebifo bye baagala okutwala. Nti omuntu ajja Buzzi nga bw'anajja e Rubaga, nga bw'anaagenda e Maganjo, nga bw'anaagenda e Katalemwa, n'agamba naye wano neetaaga okussaawo wooteeri. N'anoonya abali ku District Land Board, n'atetenkanya nabo ne bamukubira freehold mu kitundu ekyo, wadde nga kiriko Mailoland. Kati kye banoonya kujjawo Mailoland, freehold yebe nga ntuufu. Ebizimbe by'abantu bingi nnyo bwe bityo bwe bimenyeddwa. Nasanyuse nnyo. Nabakooba bwe yakifulumiza mu kamwake nti bannange nange bulijjo simanyi nti ku public land kuliko ebizibu byenkana wano. Twabagamba nti basooke batwebuuzeeko. Bino tubikozeemu research, tubikozeeko okunoonyereza okumala. Ekizibu ky'ettaka tumanyi we kiva. Gavumenti eguyaaguya buguyaaguya bantu, tekola kyeteekeddwa kukola mu butuufu bwayo. Ow'ekibanja yonna gy'oli nga gavumenti ekulimbye nti oyina ekibanja ku ttaka eri omuntu, nti oyina obwannannyini ku ttaka, gavumenti ekulimba. Ennyingo 237 egamba nti obwannannyini ku ttaka mu Uganda ettaka lya bannansi, bannannyini nsi banaabeeranga nalyo mu nkola za mirundi 3. Nemenya public, nemenya Mailoland, nemenya freehold, nemenya leasehold, nemenya ne customary. Zenfugezi nya. Ekibanja tekiri mu nkola ya ttaka ewa muntu bwannannyini ku ttaka. Ow'ekibanja bamuwa security of occupancy, okubeera ku ttaka ly'omuntu ng'oyinako security. Kibagezaako okumuwa, neera ne security gye bamuwa nayo eri mu kamwa, teri mu tteeka. Ebiri mu tteeka birala nnyo. Naye bano Basaamu Mayanja bwe bajja okwogera ku mateeka, boogera amateeka galiwo mu myaka gy'enkaaga nga gavaawo dda. Twagala Saamu Mayanja ayogere ku Constitution ya 95, ayogere ku tteeka ly'ettaka. Amateeka agafuga ettaka agasinga obungi nga manyi wano mu bungi, kangezeeko gabakebera wano mu fayiro yange nga basomere omanye nti amateeka agafuga ettaka gawerako. Waliwo Constitution ya Uganda eya 95, waliwo the Land Act Cap 2027 as amended, waliwo the Land Acquisition Act Cap 2026, the Land Policy eya 2013, the Registration of Titles Act Cap 2003, the National Environment Act Cap 15 the Environmental Impact Assessment Regulation Statutory Instrument number 13 eya 1998, waliwo the Water Act Cap 15 the Mining Act eya 2003, the Petroleum Exploration Development and Production Act ya 2013, the Electricity Act ya 1999, the Investment Code Act Cap 92, the Road Act 1964, the Access to Roads Act Cap 35, the Traditional Rulers Restitution of Assets and the Properties Act Cap 2007, the Succession Act Cap 12, the Illiterates Protection Act
erikuuma abo abatasobola kusoma na kuwandiika. Cap 10 the Illiteracy Protection Act Cap 78, the Succession Act Cap 12, the Survey Act Cap 232, the National Forestry and Tree Planting Act number 8 of 2003, ne the Physical Planning Act number 8 of 2010. Ago ge mateeka agali mu ggwanga wano agafuga eby'ettaka. Mwami Sam Mayanja ayogera ku mateeka agafuga eby'ettaka. Ago tagoogerako. Ne bwana agoogerako tajja kukwotinga mu section ya demu ng'ennyonnyola ku bwannannyini bw'ettaka. Twagala kugamba bali mu gavumenti abatufuga n'abakozi baabwe n'ababakolera n'ababawagira nti okubiiya Buganda tekiina kizibu kyonna kyekijja kutereeza. Okubiiya Buganda n'ogikyayisa eri bannayuganda abalala tekirina kizibu kyonna kyekijja kutereeza. Ekyo bakikoledde emyaka naddala gina 35 mwami Museveni gy'abaze mu bukulembeze. Kati kye yazizzaako kwe kuleeta obukyayi wakati w'Abaganda ne Kabaka waabwe. Essira litadde nnyo kampuni ya Ssaabasajja Kabaka, Buganda Land Board, era n'aginnyonnyolako nnyo nga bwe talina ttaka lyegaba. Naye bwe yagenze Wakiso ate yasanze Uganda Land Commission eya Wakiso District nga yeekola emivuyo. Buganda Land Board manager nga bw'onaabeera Senta Muse Wandagi ng'oli manager wa Greenland Bank, kanjogere ku Greenland Bank gye bajjawo kubanga endala saagala kuzoogerako, ng'oli manager wa Greenland Bank. Bw'obeera manager wa Greenland Bank n'otandika okuddukanya assets, n'otandika okuddukanya ensimbi na byonna ebya Greenland Bank, tekitegeeza nti Senta Muse Wandagi gwe nannyini Greenland Bank. Mwami Sam Mayanja bw'abanga byayogera bino nga bwe yawandiise mu Nile Post nti etteeka eryo erya Traditional Rulers Restitution of Assets and Properties erya 1993 fu Sam Mayanja munamateeka. Ate nkimanyi bulungi nnyo nga Attorney General Kiwanuka Kiryowa mwana kumpi akulidde mu mikono gy'aba Sam Mayanja. Sam Mayanja apetitioninge Constitutional Court enalifyinge etteeka eryo lya 93 nakyo tukimanye oba bakolewo etteeka eddala erisobola okunalifalinga eyo nga bwe bakikola kuba lino etteeka alyogerako ng'alikulaga nti kino kye bazzaako nga bamaze okulemererwa okutwala ettaka ly'Obwakabaka n'okutuggyako ettaka lyaffe. Baagala okukola ebintu bibiri. Ekisooka baagala okutongoza obubbi obw'ettaka lye babbye. Bulijjo muli Katikkiro ng'abagamba nti ettaka tebajja kulitika ku loole balitwale, wabula bajja kulisigaza wano. Kati kye baagala mu kino banoonya okutongoza obubbi bw'ettaka lye batubbyeko, kyekisooka. Ekyokubiri baagala okufuna kye bayita compulsory acquisition of land, okusobola otwala ettaka lyo ku mpaka. Batwala ettaka lyo nga balina ekyokukolerawo. Twala ekyokulabirako. Batwala ettaka kwali Shimon Demonstration School nga gavumenti egambye nti egenda kuzimbawo hotelo ya Chogamo. Chogamo yaggwa nga tebazimbyewo hotelo, ettaka ne baligabana. Ne bambuka wali ng'ogenda ku Mubs, Wakyengulu wa Toto eri ku Mubs, waliwo ettaka awo acres ezisukka 400. Ne balitwala nti bagenda kuteekawo satellite city. Olwaliro bonna obasanga bali mu kwegabira plots eziri awo. Ne bavaawo ne bajja opposite n'akatale k'e Nakawa. Ne batwala ettaka eryo eryaliwo nti bagenda kubaako kye bakolako. Tebalina kye baakola. Entobazi n'emigga n'ebibira National Forest Authority ne National Environment Management Authority baje banaziteekawo. Twalina forest cover mu Uganda ngeri 52%. Ababiri abaleetebwa okukuuma ebibira n'entobazi bwe bamala obbateekawo, forest cover kati yaffe eri below 20%. Ebibira byongedde kukka, kitegeeza nti omulimu ogwabaleesa gwa kusaanyawo bibira. Nabagamba nti bw'oba okutte ku luguudo olugenda e Bugerere nga waakava Endese ng'ogenda okutuuka e Gavu, waliwo ekitoogo wakati awo. Ekitoogo ekyo baakiwambu investor, naye bw'ogenda okubuuza investor nga musajja muddugavu ate waawano. Era omusajja yennyini omuvandimu awedde emirimu. Bali bakozi be alimemu ebikajjo. Ne basaanyawo obutonde bw'ensi, awo wonna wakaze waaka
kubanga ekitoogo bakirimamu biki bikajjo naye ng'ebusoga eri mu bakoddomi bange ebikajjo akatale kaabyo kaagwa banoonya na babiguza tebabalaba naye ekigendererwa ki nti kati alimyewo ebikajjo oluvannyuma lw'emyaka 5 wajja kuba wakaze nga bajjawo bikajjo ng'ettaka waliwo alitutte kakati nno ensonga z'okusaanyaawo Obuganda bano abasajja baazitera ddala ku mwanjo kwennyini kubanga Obuganda bwe bubeera buli ku ntikko nga bwe buli bubalumiza ddala omutwe kakati nno baasalawo okubeera nga babuvuunika basobole okubeera nga babutadde ku ttaka naye nga bano beerabidde nti Buganda lwazi yaliwo okuva mabega ddala kubanga eno yekaawo kadda kaasangawo kaasookawo kakonge kakukkubo gwakeekoonako gw'okwewa n'ogenda ng'ofuumuuka omusaayi nga n'enjala ozira essaawo kakati nno mu mbeera eno mwenna mujjukire omusajja eyali amanyiddwa nga simanyi 24/7 pressure eyavaayo n'avvoola ennyo Kabaka n'amuvumaavuma nayogera ebigambo bingi nnyo ku Ssaabasajja Kabaka kakati oluvannyuma omusajja ono ne beefuula mbu baamukwata mbu ne bamutwala mu kkooti mbu okubeera nga bamuwozesa kyokka oluvannyuma omusajja ono yateebwa wabula nga amawulire ag'omunda gaali galaga nti omusajja ono teyali yekka yalimu omuntu oba yalimu emikono gy'abantu abaamupikanga okukola ebyo bye yalinga akola era baamuteekangamu ne ssente okukola ebyo n'okubeera nga bamukolera risaaki ne bamuwa n'ebyokwogera bye yayogeranga era omusajja ono baali bampangisa n'ebifo ebirungi kwe yasulanga kakati essaawa ze bwe zaatuuka abasajja bano ate bennyini ne bakozesa abantu ate ne bamu ne beefuula bamukwata kakati olwo nga bamaze okuttattana n'okuvvoola erinnya lya Ssaabasajja Kabaka kakati bino byonna byagenda mu maaso era omusajja ono yafundikira ayimbuddwa tetumanyi gye yalagana guno gwaka omusajja ono pressure 24/7 yali wa mwanyi nnyo era ng'alina ne kaleegi yali atandise eya music ng'afulumiza n'oluyimba wabula okuva lwe baamukozesa ensobi ne bamukozesa bulanda n'akola ebintu ebyo kaali yayi yakomaawo kaali yayi yafa era omusajja ono yakyayibwa abantu abasinga obungi nga ne wenjogerera toyinza kubeera ng'omulabako omuntu n'omukati amwogerako ne bye yayogeranga bye yapostinganga byonna byaggwerawo byakomaawo kaali yayi abasajja baagitta kakati nno lwa teruli busa terulinga lwa mmindi labaleetayo omusajja omulala ate omunyalwanda kakati omusajja ono yatandikidde mmaanyi mugiya nnene nnyo ng'era yekyamulese kukola mulimu gumu kuvuma buvumi Ssaabasajja Kabaka na kuvuma Baganda n'okuvuma Buganda era bino byonna nga bigenda mu maaso gwe tulowooza nti abantu bano babikola bokka omusajja ono agamba nze ndi munyalwanda wedde emirimu munyalwanda Kaswa temulina kye mugenda kunkola oyo Kabaka mmwe saagala kumanya wabula yamaze okuvvoola okuvumaavuma n'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka n'avayo ne yeefuula eyeetonda jjukira abantu bano nakugamba ebiseera ebisinga ebyo byonna babeera bakola babeera babateeseteese ne bagamba yogera bwoti wayitawo essaawa bwe ziti atoddemu oyogere bwe kiti weefuula oba eyeetonda kati bino byonna ogenda mu maaso nga mulaba ne Sam Mayanja bwe balumba Ssaabasajja Kabaka bwe bamuvvoola bwe bamuvuma nga n'ekitongole ekya Buganda kyennyini ekikwasaganya Kabaka bwa Buganda bwe beefuula mbwe abantu bano tugenda kufa nabo tugenda kubatwala mu kkooti tugenda kubasiba naye ng'abantu bano ne Sam Mayanja twawulyako mbu bagenda kumulopa na guno gwaka gwe gwali ogw'enku gwe gw'emugga byandibanga byakomaawo nga bola ku pressure 24/7 omusajja nti yaweza na myezi 3 mu kkomera entagala 2 nga bamutadde yeerira butaala na guno gwaka tetumanyi ebintu bino gye byakkira wabula nga ekisinga obukulu oba ekisinga obubi mu nsonga zino zonna abantu bano bamala kuttattana bamala kuvvoola bamala kuvuluga bamala kusaaba ttoomi erinnya lya Ssaabasajja Kabaka ne Buganda yennyini kaakati olwo kase bamala okubeera nga boonoonye nga batanishinze erinnya ery'omu Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda awo nga beefuula babakwata wabula tewaliwo prevention message yonna nti oba okupreventinga ensonga zino nti omuntu yenna alivaayo navvoola Buganda oba navvoola Ssaabasajja Kabaka ajja kusimbibwa mu mbuga z'amateeka era alagirwe nga akolebweko ng'amateeka galagira balinda abantu bano ne bamala kuvuma okuvuluga okuvvoola okwonoona okutatana okusiiga ettoomi erinnya lya Ssaabasajja Kabaka waffe kaakati olwo beefuula bamukwata olwo bitudayira eddakiika emu ate ne babikomyawo kaakati nno nga begamba nti omunyalwanda ono yennyini bigambo byagamba ndi munyalwanda naye Kabaka ali omu mbu ye Museveni omunyalwanda ono agamba nti Kabaka ye Museveni ye muwoza mbu Ssaabasajja Kabaka ebyo byonna tibiriiyo ali omu Kabaka ye Museveni kati nga kino kiraga nti yandibanga ono naye alina kyagoba kyeyalagirwa okubeera ng'avuga naye lwakuba naffe tetutudde tetuyinza kukkiriza muntu ono kutumanyira kutuuka ku eyosa waakiri okufa
n'obutanagwa. Wulira ebigambo. Waliwo omuntu yeeyita Kampala 2 oba omulabyeko envuma gyavuma Buganda envuma gyavuma Kabaka Seruganda sijja kuyita Seruganda sebo mu bintu by'oba ovaako oyogera Luganda oyogera mu Buganda ali ku TikTok ali mu Kampala 2 sajja munnarwanda totaanuula ntalo ku bantu totaanuula ntalo ku mawanga g'abantu mu byonna by'oba yakugambye nti munnarwanda ye yennyini amala n'abyogera na mu lunnarwanda nalunankole twamukoze eki badde nkugamba ekigambo kino mu bintu byonna Muganda yagamba anaakuza omuze gwe weyita Kampala 2 naye weesonyiwe obwakabaka bwa Buganda weesonyiwe ekintu kye bayita Buganda osobola okukola kontenti yenna ne tukutegeera nti oli bino naye obwakabaka bwa Buganda buveeko ne kabaka mukole ki ffe tuyinza okuba mu nsi yonna ffe eggwanga ery'Abaganda abakyasinza okusembeza abantu mu bulungi ne mu bubi wadde mumala olumu ne mutwefuulira neffe tetulwana ntalo z'amawanga era ffe tetulwana ntalo z'amadiini okuleka bannaddiini abamu abatugulako entalo naye nga n'emmengo bwetuula mu lukiiko ebaamu amadiini gonna yooyo badde manya ategeerekeka naawe ono alinga omunya akati ng'asobola okutegeera nti Buganda gy'ayagala okwogerako nze omuntu alowooza nti ajja kwesirwaza buba bunoonya relevance kaagala akati nga kino kye tuli mu kukola wano kyekakolerera kaba kavuma tujje naffe wano tukoogereko kadde katuddemu kuba kati eno ndaba kali mu kwanukula ono yagambye ovuma Baganda kyokka owandiika Luganda tolabanga olinga ekyakatereddeko